Bannayuganda abatulaba abandaba essaawa zino nze omulwanyi Namigo omusajja eyatendekebwa ate yayingira mu ttale kwegamba ng'akyali mu myaka emito era nsanyuse nnyo okubalaba era naawe nsanyuse nnyo okulaba ku ggwe olwaleero mukulu Kisubi. Nsanyuse okulaba nange Sergeant Kigondo babali kuneegattako wano. Lwaki otambula n'embooku? Embooka eno ntambula nayo lwa nsonga nali musajja eyasooka bwe natuuka mu nsiko eyo eyaweebwa ekitiibwa ekyayanguyibwa mu bwangu ennyo. Nali musajja eyafuna okuba nga ntendeka eyali omujagujagu instructor egamba ayitibwa instructor yali asobola okuba nti okutendeka bannange benasangayo mu biseera ebyo nakimanyiira omuggo guno nakamala nagwo emyaka 35 guno gwennyini gwekutte. Nsaba weyanjule nga eyali omusirikale tulyoke tugende mu maaso. Kakati nze RA tulyoke tugende 1446 Sergeant Kigundu Masias. Bwe mala okutegeera awo mba njagala nnyo okumanya nti gwe olutalo luno obuyeekera buno oba olutalo lwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze lukusanga wenkana otya era lwaki osalawo n'ogamba nti kawenyigire mu lutalo luno? Otyo ssebo olutalo luno lwansanga Kibuga era mu bufunze ngenda kwogerakoko entambula y'ekibuga. Ndowooza nja kwogera mu phase 3. Kati njagala nsooke ntambule Kibuga tumale. Kibuga natandikira mu kyalo ekyewaffe 72 Kirinda. Mu kutandika kwange nali olwo mu biseera ebyo nali nkyali mwana kwegamba mu myaka egamba gye baali baŋŋambyeko abazadde abanzaala kubanga abazadde bange awamu yali yafa maama naye nga egamba batangatanga mu myaka nze nagambibwa nali mu myaka 16 otyo. So myaka 16 twogera mwaka ki 81? 81. Okay. 81 olwo mu kutandika kwange ekiboga gye nali we nakulira mu bajjajjange jjajja be bankuza naye nga abanzaala yali musajja Baganda naye nga bamaama Banyolo baali bachwezi era kulaba nga oyinza okundaba mu bweru omanyi omuntu abuuza ti niye musajja oyo ayogera nga musajja mweru ate nga Ekigundu ani agamba nti Abaganda tebababeera? Kati ndimu emisaayi giri esatu kumpi kubanga omuchwezi Omuganda kubanga bwetyo bwe nasangibwa olwo ntandika nali mu bajjajjange nga tukyasoma mu biseera ekiboga eyo ekyalo kyali kiyitibwa essomero lye twali tusomeramu baali bayita Kasega primary school likyaliyo gye liri. Naye essomero eryo mu kutambula kwaffe twatambulanga emayiro 7 okulituukako yensoma yedde eyo ate nga tuli twakuutanga ekigere kyaffe nga tuli ekigere n'olyoka okirinyisa mu ttaka okikuuta nekinyirira akabalaza kano konna ne keeruka n'olyoka osamba ettaka. Mu biseera ebyo mu 8 mu 82 awo
abasajja waliwo ewaffe ekiboga basooka ne wajja abakombooti abamiini mu biseera ebyo abamiini abo bajja nga bayitamu netugamba yibana jjajjanga olwo bava e Kampala eyo batugamba bannanga olutalo olukola ki olutalo lutandise mulimu olutalo netugamba mulimu mpolampola jjajja bajja tulaba sukaali bamuleetera mu bibbo netugamba kiki kati awo lutalo ogenda okuyinyitira mu kutandika kwabwe jjajja betuli nabo babuuza bagamba banaye kitya olwo abakombooti bwe bajja abamiini batuyitamu batandika okuggala amakubo obutagenda Kampala batulemesa olwo tukoma okusoma olwo tweyombe babasazeeko olwo batusazeeko bwe batusalako tugamba tukoze tutya olwo nireŋŋamba nti jjajja nina bannyinaze be nali nabo ne bato bange bwe batusalako mu biseera ebyo twadde ewaka bwe twadde ewaka twayina jjajjange yayina ente embuzi n'endiga twalira omanyi tuliraanye ensozi netugamba banaye kino kiki kakati abakombooti bwe baali bakagenda bagenze mu mbeera eyaliwo twasangibwa nga abasajja waliwo abatandikiriza olwo tuli ne bannange be nali nabo abato bange ku kyalo Kirinda ekiboga kakati bannange bagamba ne basooka abamu bajjajja n'ababuusa abawala nga bagamba abawala waliwo abasirikale olwo abaobote batandika okujja nga bakola ki etyo bo bakwata lwampaka sebyali nga ebyokukwana byali nga nyakukwa bakwane babawa ekikya kudda mpaka byali byampaka nze waliwo bajjajjanga abato abaali benalindaba bo tewali kuyingira mu nyumba nga ffe tudde eno nga bo bayingira bakola kyere babakozesa ki kakati waliwo bannyinaze abato jjajja n'agamba nti nkoze ntya n'asala amagezi okubatambuza yabatambuza emayiro nga basula mu kkuba ennaku 3 okutuuka e Busunju abatwale ffe tusigalawo abalenzi bwe tusigalawo abalenzi jjajja akomawo agamba bannammwe mbatutte e Kampala buka babeere eyo naye mmwe abalenzi ensolo zaffe ziri wano ate bajjajja baali bakuze mu kukula okwo nga bajjajja bakuze neŋŋamba bajjajja akati ffe batulese eno ffe tunaakola tutya okubeerawo neŋŋamba luno nno lubaze jjajja ffe akoze bw'atyo nti ffe tusigale neŋŋamba kino nno kya ffe tugenda okusigala ku nsolo zino twali tulunda be baayiwa abasirikale ababote ne babaleeta ekiboga eyo bagiyita twali tuliyita ssaza mu biseera ebyo be babaleeta bwe baali bazze ewaffe tebatusaba mbuzi ziri ze twali tulunda n'enkoko baatugambanga nti ayawa mugobe nga tuzibagobe nga tuzisiba ku gundi nga bagenda tewali ssente batwala butwazi neŋŋamba jjajja nti bino sijja kubikkiriza olwo batutte baatwala enkoko zange embuzi tebazikutteeko olwo tebannaba bagenda nkoko munyonyi akulya nkoko bazitaddemu egundi omuti
bazitadde ku gundi bazitwala jjajja n'agamba tonyega abasajja baleke tonyega jjajja ne mugamba jjajja enkoko zaffe jajjanga yabamanya obulabe jjajja enkoko zange bazitutte kati nze ate nze nzigobye nze siriddeeko nze bazitutte tonyega jjajja tonyega ne ŋŋamba nti amiina bino nno wano nno kikoze eki bannange bali baabatwala kaakati afande kasaakwa oba yatuukako wano Kaswakwa nabadde naye ne juzi otyo kasaakwa oyo ye yali mutoko kunze era nga ku 7 oyo nabeera naye nga nze kegamba nze nalinga gundi mu luzungu saasoma nnyo nze sijja kugamba nti nze nasoma nnyo nga nze mbategeerera naye nga tulinayo omuntu omulala yantegeerera nga tukola naye baamuyitanga Kibira afande Kibira so mwali basatu abo ba ogi bange otyo nga kyekikoosi ekikoosi ekyo kiri ku kyalo bwe bajja ewaffe wa jjajjange yali mukyala mukuŋŋaanya w'abantu ng'ate bajja nnyo ku kyalo nga ye mumanyifu ku 72 ekiboga ekirinda abantu abo bwe bajjanga nga bwe batuuka awo ne ŋŋamba nga batuuka awo nga tugamba nti kino gundi nga tubeera nabo kati olwo olunaku lukya nayinako jange era yafa bamuyitanga Kyegombe Christopher Kyegombe nga waliwo ne omusajja bamuyitanga Saabayinda naye nga Saabayinda oyo agamba abantu bano olwaleero abaana bange waliwo ekintu ekigenda okukola okubaawo olwo bateesa bo bawulidde ekiri mu lukoola ekiboga eyo bayita Kaayera Budimbo olwo kati ntandika nkubuulira olukoola mpulira balwogera naye nga twali tukoma tomanyi wawe luli wetyo nga mpulira Kaayera Budimbo Mwera Katwe Kangeri nga mpulira bagamba naye kati tujja kutandika okugenda eyo zanyira eyo bwe bityo kati twali tukyaliwo nze tusigadde mu Kirinda nga kojja agamba abasajja bano batukoze bubi batandise okutubba ate batandise okutukola bwe bati waliwo abasajja abali bwe bayita abayeekera bafubutuseewa Budimbo neŋŋamba Budimbo nze mpulira Budimbo bikinze ekikulu kojjange yali waka tuyina embwa nga tuyigga naliko omusajja nga olwo byokusoma ebyagiranga nga tufe ebiseera ebigira tuyigga tubeera n'entuulo ezaffe ez'emisu oba omusu oba gwe togumanyi naye nawulira mu luzungu baguyita edibolaati ogwo nga ffe tugende emmese eriibwa ey'omunsiko twakwatanga entuula nga tugenda mu lukola eyo tumalayo ennaku 2 ennyama tugenda ogiyigira bwani ne gundi ngireeta bajjajja akati awo bwe tutuuka twali tuyiga nagenda okukomawo ng'embuzi 3 bazitutte jjajja ngamba embuzi abasajja bazitutte ekiboga ne mugamba jjajja embuzi bazitutte ekiboga kati kojja aŋŋambye waliyo abasajja abaali abalwanya abayeekera bano bebano abatugana ne bagamba nti abasajja ekiri eyo nti kaakati Kibira bwe yagenda ava ekasiniina ekiboga buli wenjogera kati ndi mu kiboga nkubuulira kasiniina oyo yakkirira ye yagenze waliwo n'omulala oyali omusajja bamuyita Amayombwe naye ali Bugundi
boli kiri baali bamuyita gundi Mayombwe nga tugamba nti nobo yali yeeyo y'omulala oyo omulwanyi omulala naye kati oli Mayombwe nga kati ali agenze neŋŋamba nno kino nno kati ekiriwo kyakutandika kukola ki jjajja nno mugamba embuzi nkomyewo mu kuyiga embuzi bazitutte enkoko bazitwala embuzi batutte ezi 3 kati olwo tuyina ente zaali 17 mu kiraalo ente eziriwo twali tusibye egundi nga tulundira ku lusozi neŋŋamba kati n'ente zino nazo bajja zikola ki oba ze banaddako neŋŋamba kati nno kino nno batutte egundi awo nno batuleese kati olwo okutandika okujja tutandise neŋŋamba nti bano nno batandise okukola ki jjajja nge baali era yawummula bamuyitanga omugenzi Stefania Nakakande yali mukyala wakiri wange ye ng'agamba nti bannange muzzukulu munnange yampitanga mwami munnange ebisolo byaffe babitutte naye tunaakola tutya ne mugamba muganda wange ekyo jjajja bwe bwe kityo kigenze kakati kibira bwe twali tuli awo essaawa zaalinga 12 z'olweggulo abasajja abaali mu ttale mu lukoola abayeekera bajja banone ku mmere bwe baanona emmere bo beyanjulanga nti tuli bayeekera ate bayeekera bo beyanjula nti bayeekera beyanjula ffe tulaba bo nabo basirikale nga bagamba nti ffe twagala kujjawo basajja bano aboobote naye mbagamba nti baagala kukola ki nti kujjawo boobote naye tunaabajjawo tutya neŋŋamba nti kati nno we kituuse abasajja baagala kujjawo boobote nti be bano abatutawaanya nti neŋŋamba awo Katonda yeebale bano abatulyako embuzi zaffe nze sijja kukkiriza mbuzi zaffe kuzitwala kati we batandika kati aboobote mu biseera ebyo bwe baawulira nti waliyo ekibinja batandikanga okujjira mu gurupu okubanga mu kyalo mwe baali beetawula nga tebakyajjamu nnyo nga basigalayo batandise okutya abayeekera weebale nnyo batandise okutya bali mu gundi basigalayo tebakyatambula bwe baba batambudde 3 bana batambulira mu kibinja awo gundi n'agamba nti kati mbone mukiraba nti abo abasajja twagala kati nze olwo nzika ŋŋendakokko n'ekibira ebuninga olwo kibira ye yali yagenda ekibira olwo agenze mu ttale bw'atuuka eyo nga neŋŋamba nti kati nno ekyo bukiri nange nina okuba nti kati ekintu kino olwo Mayombwe agyali Kasaakwa olwo naye ajja kutandika okuba apanga okugenda kwe naye nga Mayombwe ye akoze eki agenze neŋŋamba nti kati awo we bituuse nja kubanga nange kati olugendo lulabika lugenda okutandika jjajja yali muntu mukulu nga tayagala nze ŋŋende amanyi obulabu obuli mu buyeekera tyo jjajja yaŋŋamba nti mwana wange toyingiranga obugundi obwo era ne mugamba nti kati kino ate nga taŋŋaana kuyigga okuyigga ng'oyigga okuyigga nga njigga neŋŋamba mu kuyigga nga bwe njigga kati ate jjajja ŋŋaane okugamba nti ŋŋenda mugundi saasooka jjajja Kalubiri saamuwakanya nnyo nga nze ntuuka nga ŋŋamba nti kati nno jjajja kaaganye bw'atyo nti nze nasooka ne ŋŋenda ogenze n'ekibira nga kibira ndagiridde temwagenda mwenna yakulagirira bulagirizi yandagirira bulagirizi olw'okuba nze nali mmanyi
mu Lukoola nga ntambula ate nga ndi musajja muddusi nnyo nze nziruka era ne bwondabira wano bwoti gwe nze nali musajja fitness mu mubiri gwange sigejjangako ate sikogganga nti ate embeera bwendi nze naddukanga nga tekyetaagisa mpeewo kugikuteekako bwagigamba nti enjigole nze nali nziruka olwo bwe nagenda nasooka mu Lukoola simanyiiwo nasituka lwaggulo nensooka neŋŋenda bwe ntuuka ŋŋenda obudde ne buziba bwe buziba ŋŋenda mu Lukoola naye akakubo kengoba katono obudde ne buziba nasula ku muti bwe bayita enkoma ekiro ng'obudde bunzibye nkooye nziruka ŋŋenda entuuke gye awali kampu kampu eyo bagiyita kibira gye yakulagirira n'olinnya omuti nenninnya omuti olukoma enkoma nensulako kwe nalinnya nentula neŋŋamba sijja kusula wansi ebisota giyinza okunkolaki naye nenninnya nasula ku muti wali weewaddeyo newaddeyo ŋŋenda kati n'omuti oyinza okugwa bwe olwo obudde bwali tebunnaba kukya bwe buti nentandika okukola ki okutambula neyongerayo naye nali ntambula ziwedde essaawa 4 ez'okumakya enjala ennuma oba kwegamba ennyonza ozimanyi mu Lukoola ennyonza enjala nennuma nenkyama ku nnyonza nenoga ku nnyonza nerya ku nnyonza oba go ennyonza nendya ku nnyonza ennyonza zaali zibazenga ziba myufu nenyiga nentandika okulya ku nnyonza neŋŋamba nti ŋŋenda nali ndi awo nga waliwo omusajja yali atambula ava okuwakula enjuki mu Lukoola olwo ntuuse ebuninga nendaba omusajja yali ava kuwakula njuki azikutte azitadde mu kisaati naŋŋamba naŋŋamba ntunula bweni kati ntunula gwentunuulira mutunuulira mu kwegamba kaŋŋambe okupima yiika nga ziringanga nga 5 gye nnengera omuntu neŋŋamba Katonda nnyambye nengedde omusajja oyo nja kulabika nga nkola ki yali mu kampu eya Kibira we baali nga bwe batandise okukola kampu yaabwe kati nze nga otyo olwo tugendingiddeyo kati bwe ntuuka awo nga ŋŋamba nti owange omanyi nti namusanga n'enjuki naŋŋamba tolya mubisi gwe nkulaba gy'ova okoze eki nemugamba nze nga nnyondo zizitowa era nalya kugundi naye bwe nalya nembabirirwa omubisi kati obwomuka bw'omubisi ennyota yankwata nnyo era egundi gye nasooka nasanga ekigere ky'egundi kyerinnya amazzi we galegamye we nasimba omumwa nenywa nimbiirawo nga ensolo weeyayise nga yo naye yanyweddeko yo nange nenywa netubeera bulungi naŋŋamba kakati tuli bwe tuti twagala tutuuke bwe tuti nasanga bate bakibira bali eyo waliwo ne bafande Sengooba mugenzi oyo yafa waliwo baali omulala amannya ngeerabidde abo abavubuka baali beerwamata bali eyo balina emiggo gyabwe naye ng'emmundu gye balina emmundu 2 nga zimaakafu otyo mu kampu ezo emmundu ez'ebiti ez'ewundi 2 zokka 2 miggo neŋŋamba bano baŋŋamba biki kino gwe ate ovuddewa Kibira ŋŋamba wavuddeyo oti ate eyo
Nemugamba jajja nze namuvuddeyo nze nange ekindeese jajja embuzi zanfe bazitutte satu bajja batwala abasajja bazitutte akati abagamba ekibira yali mugezigezi wange akati sengoba agamba babiyita byangu amaffe tetuyinako buzibu bwonna kati batugamba serikale abo mugundi olwo nno ntuuse eri mu kampu olwo kampu eyo ntuuse mu kampu olwo baŋŋamba bo bateesa bagamba bannange nti kakati twagala tutandika okukola misoni erabika tetulina gundi egenda kugira ki kukwata tetulina mundu naye wabula tugenda kukozesa sigino na miggo na biso okulabika nga tufuna emmundu strategy etandise okuteekebwawo enteekateeka kati tunakola tutya angamba waliyo bandahayo abasajja bana benasoma nabo abalugwala bali eyo bagamba waliwo ekayera olwo nno ngamba ekayera nayitayo nga simanyi na bigundi nga struggle ya ekayera nti ekayera eyo nti nkoze tutya nga ngamba nti nyinza okufunayo bagundi bangayo akati nga bagamba nti kati tugenda okukola tutya akati olwo ndi mu ttale ennaku mmazeeyo bajjajja tebamanyi gyenkola ki gyendi bajjajja ne bagamba negundi kibanagamba nti kati naye kati gwe kigulu yakajja oyisobola okuddayo ne mugamba kati mugenda kukola mutya kibira olutalo lutegekebwa buli muntu alinga nga ategeke ekyali ekiki naye nga bali Sengoba yali komanda waffe omulala nga asinga ku kibira kati nga nze tujja tukomawo kibira gamba tunafuna tutimu olwagattako mayombwe waliwo n'omusajja mulala bamuyita yakuba n'emmundu kagwa bajja ku kyalo tuvudde eri jajja ngamba oba obaddewa wabadde olazeewa kigundu gwe egundu wabadde olazeewa nali nkyayogera ebyo jajja akutta ombooko tayagala mbeere mu ebyo ankubye mwezi ne nga jajja kati nga mbonyereza ate bino mbadde eri nga ndowooza nti naafunamu jajja ngamba tayagala kuddawa mubayeekera ampaddemu embooko jajja ate nga ne bana abobota abatya akati awo kojja n'agamba tokuba kojja n'agamba tokuba mwana muleke bambi ebintu emingana mwe nga bwe mubiraba kakati kibira n'asooka n'addayo kati kojja bwe yajja kojja alina omukyala bamuyingiza mu nnyumba abobo tebajja basatu ne bamwebakako kojja baali bamukube baali bamulabye ne bamukuba ne bamuyirika emigoba nti kwata kojja n'ayayaana ne baŋŋamba wayi pati yayi nkuku wetwende olwo bazze ku 7-2 bayitawo ku miles 7-2 Kirinda jajja ne bamukwasa nze ne bankwasa enkoko bebase ku mukakojja jajja ne bamukwasa ki nze ne bankwasa enkoko nenze etikka enkoko 2 eza kojja ne baŋŋamba nti omanyi genda nezo enkoko tugenda nazo kati twali netise enkoko ntambula nazo kojja bamukubye nze mpereke kati twali tutambula ng'omusajja omwo owobota agamba nti simatidde kati waliwo omukyala bamuyita mukaalukanga naye yafa omusajja mwe yali mukigayo mukyala ekyo kyali kijja kitambula kakaka tumusanga mu kkubo bw'aba tumusanga mu kkubo olwo ngenda kuwona agaba akati gwe kadogo tuba koko chini ngaalabye omukyala bagenda balala waliwo ewaffe tulima nnyo kisubi bamuyingiza akati baba batwala bwe bati natulawo enkoko naddayo okulabika olwo lwe lugendo olutandika okuntwala mutale nziruka owona lwa mukazi bo osuula engogo bo badda ku mukazi ng'obula okusaddayo
kulabika ne kaje dibanzi je wakoja je bajaja je bali olokwe kutandika olwango olugendo nayingira nyingiri ddala wajja tewadda jajja era jajja ali mukukuba kibooko akulemesa kuyingira ngenze olwo wajjajja tukomawo kiro tugoba mesoni yakufuna mondo tutya ku kyalo bataddeko olwo bataddeko sigino ya road blocks ekola etya tubeera ku nsozi nga tuteega mu makubo okulaba embeera gye bagenda okulabamu abayeekera abo abagundi aboobote twakoonanga ku kiti nga tugamba baabo bajja bali bameka kati nga waliyo ababaziga nga babalengedde nti bajja mu kkubo ng'omanyi baali tebamanyi nga naye bayita mu bukubo ne tugamba nti kati bwe tugenda kugwa ambuusi bajja bakuttewa kati nga gwe bwonoogamba nti kati ajja wano emmotoka teyinaako wegenda kuyita walala gwe mulundi ogwasooka okubuuka okutema abasirikale abo obusungu bukujjudde naawe maama kojja ye yasooka okutema bwe bagwa ku ttaka kati kojja okutandika okufuna ez'emmundu naye zisaafuna bo be baazifuna okutandika okugenda nentegeera nti kati bo bwe twamaliriza abo twabateeka mu kiswa twasima mu kiswa mulwe twapakira webali nnyo nentya balino bali abalala okujja olwo netutandika mu biti tukonkona okukuba ebiti tukona ku ddebe tukuba ku gundi zezo sigino ezitutandisa okutufunyisa olwo mukoona sigino ezo nga waliwo abateezi otyo kati bo bategeere nti bali bameka bwe babeera nti bazze bana era omuti oguuya beddo bana ng'ekyo kikola ki awo twatandika okugenda okubanga bakojja bagoba nze olwo ntandikanga okuvaayo okubeeranga okunoonya okubega ofuuka omukesi nga nze wenzize nga gwe nkutunuulira butunuulizi bwenti nga tuli olwo tuzzeeyo mu lwamata mu buninga eyo mu lukoola olwo nze olwo tutandise emmere muwogo naddanga bwenti emabega bwenti ekikolo kya muwogo nga tukikuula bwetu tukisikane nga muwogo gwe mmeketa ng'ekyo ne biggwa nga tetufumba tulwawo ze namala gamba nga wiiki nga mmere tumeketa mmekete eya muwogo tetuyina budde nga tutandikira mu mbeera eyo nga tutandika okutambula mu mbeera eyo mu mpola waliwo afande kagulire olwo batugamba muzeeyi yajja agenda ekirangira oba owulirayo era kiboga kiri mu kiboga eyo kakati agulire agamba nti waliwo muzeeyi bajja nalaba emmotoka zajja ne zireeta obuwunga ne bagamba nti banange nti bakibira bali bagamba baleese obuwunga tugenda bufunako tutya nagamba obuwunga obwo tulina obufuna kati meja kagulire olwo bebalinga mu control bali abalife tuli mugonyi bagamba nti kati ekyaye obuwunga bufuniddwa buli wa kagulire babuleese nze saamanyanga wekolaki tuva mu lukoola tutambula negundi yaffe kiro tugenda tujja tufuna enkola gye tukolaki enkola gye tufunamu obuwunga obwo nga bwobuwunga obwo bujja nga bakojja be balina okutubuulira amagezi agayinza okufuna obuwunga obwo tufuneko emmere gye tukolaki gyetulya tubwetika tubutwala mu lukoola kati bwe tuddayo mu lukoola omulundi ogwokubiri okusanga ebunyinga waliwo abaali bava
abasomose kizingwa abave bulemezi baga olwo naye wena tuzo okwegatta nabo mu kampu ningamba Katonda wa bagamba ekiri eri ate kirala nnyo ngamba Katonda wange kati ate abeeri beyambisa fa abamanyi eno okunoonya kati olwo okutandikanga okukuŋŋaanya okufuna ku mmundu emmundu tefe ezaffe wetwalinga tunoonya emmundu okuzifuna emmundu muzeeyi mumulaba ye muzeeyi mukama waffe ye teyamanyanga makubo getwanoonyanga kufunamu kubanga nze muzeeyi teyamanyanga nti oba tugenda kunoonya emmundu ezo tuzinoonye nti abazituwe buwi emmundu twazifunanga mu kuzifuna kubali okulwana okulwanyisa abantu bali okufuna olutalo tubenga tukola ate okubanga yamanya anti kati ye yatumanya ku topu abali nobuulira abaddakaawo nti twetaaga kati olutu bwe twatuukanga baaze kati tukwatanga bali eri netwagamba nti emmere nno teriika emmere okugijja eyo tuyina kutambula nga waliwo abazimbye ebigere nayina mwanyinaze yasigala yayina asunya amabeere ne gaddayo gwekyo wakiraba wali okirabyeko amabeere gaali gasunye ne gaddayo yakiŋambako General Loiso ekyo nze yali bwenjogerako yali mwanyinaze kati mwanyinaze nangamba oyogedde nakusuna mabeere kokka yaŋŋamba ne bino bibagenda mu nsonga byabula nze bafuukanga basajja embeera yaliwo neŋŋamba Katonda wange kino kiki mwanyinaze nanyonja naŋŋamba kino kyekirala nnyo abavudde eri kati olwo tugenda okutandika okukola ki batusanze mu kampu yaffe tetulina nno wetusula wabula tusanga mu lukoola bwe tusanga omutala awali omutala ogwo omutala n'olusenyu olusenyu oyinza okutunula wano okuva wano n'otunulanga wano ng'otunulanga ezzana nga eriiso lyo watereevu olwo olukoola olwo lwesenyi kati guli omutala nga bagamba ogwo omutala wakkungulu ogwo omutala mweya ogwo omutala gundi igamba emitala gyalingako amannya nga buli mutala gwonna guliko ki amannya naye nga ffe awali akabira wetudda akabira eno nga bwolaba enkuba etandise okutonnya enze enkuba nga tuwulira emirembe kwanze natuuka ekiseera nayina empale gye nayina eyange eya kaki yayulika nyimpi empewo nagimanyiira neyulika sinaaba ensekere era ensekere bazikunyumiza bunyumiza naye nze nkateze nze ate enzinyumya naliko mukyalo nazirabako naye tezenkananga ezaffe ensekere enjeru ezatulumanga ku kisipinga ogdira wano booti nga tewali atya na munne buli omu ali ku gondi ng'ogira booti notta n'ogira booti n'ogira n'ozinyiga nezabika n'ogalaba no ate zino zibadde za mutawaana ensekere olwo tuli mu gondi kati bwe kibira batandika anoonya abantu kibira bwe yanoonyanga abantu waliwo n'omusajja kaggwa okutandika okumpita gundi okutandika okutendeka nga yagamba mu mbeera y'ekijaasi okutuuka mu ebyekijaasi kati nga ŋŋamba omanyi bolobotya olwo erinnya Kiggundu livuddewo mpitibwa bolobotya mu ttale erinnya liva ku ki bolobotya liva ku ki olwo erinnya bolobotya mu ttale twayinayo abagundi abayitibwanga abacuba ecuba abava ecuba nga nfaanagana bwe nti mu bweru buno nga
bolobocha chuba kati nze ne mbagamba nti mmwe temujja kuzannyisa nze kati bwe muyita chuba nze bolobocha erinnya eryo litandika abajja nga tebamanyi linnya kati agewaka tugavuddeko Kigundu balivuddeko Kigundu balivuddeko kati ndi bolobocha agamba kali akeeru bolobocha akachuba ketwagala nga nze kati nga bali abagundi basindikanga ngenda akutendekemu nze lwaki bayagala obatendekemu walina kyanjawulo ki nze kibira bwe twali naye ne kali akacuba akava eri akeeru nga nkolagana nako kalingako kamanyi ebyekijasi nga nze sikola ki nga sibimanyi bwe kabanga kaali tekabimanyi tekawumudde nga nze nzirawo kati bagamba gundi addawo kanfuula instructor nga nze gundi wakakakola ki mbakubya parade kati kayinanga omuggo kati abavanga eri ene babuuka ebuninga nga bagadde okutwegattako bwe bajjanga nga nze mbakozesa parade nga bwabakuba embooko nange nga nkuba nze okuva olwo kati guno omuggo gwange nagujja budongo guno gye nagutema naye bambi omuvubuka oyo ye bamukuba amasasi yakola ki yafa eyanjigiriza olutalo bambi guno omuggo gwa mu nsiko gwa mutale guno gwennyini gwolaba kyengamba wali nagwo ebiseera ebyo nkubuulire abantu abamu abandaba wano eno abandaba wano mu gundi guno omuti guno ogulaba ndudde nagwo nabo balaba oyo nakamala naye emyaka ujijo busajja bwetwasanga gano oyo nakamala naye emyaka ndowooza si 12 ndowooza alaba guno omuggo eyo nzo eno sinzo baguyita nkalati nagitema mu kibira budongo ehoyi ebunyolo baba moba eri ekibira guno abantu bagamba nti gundi oli mulogo era nange ndi mukwata ku dogoli abantu abalaba ku kintu kino abalaba abagutunuulira bangi bandabye mugundi mu mbeera nga ndi nagwo era bakitwalira mu bulogo bakitwalira omanye omuntu bw'abanga alowooza bw'ati bo balowooza naye nga ate nayita mu ttale ng'eyagumpa oli gwe nkugambye omuvubuka ye ogugwe bwe yafa eyagutwala yali omuvubuka era naye ogugwe twatema ye yali ayina amaanyi agatusingako muko nga bw'omanya ebyettale nze nali siina kyenkana naŋŋamba nkukwasizza togusuulanga genda n'ogwo nga balaalo bo tetugamba nti balogo kubanga era nze bwe nasoose okulaba n'omuggo nadde mmanyi oli mulaalo abalaalo bemmanyi era abasinga okumpita bampita mulaalo omanyi guno omuggo abantu abagulaba era abagutunuulira si bulogo nze era kubanga bwe yaŋŋamba nti jjajjaawo azaala gundi bamuyitaani nti musajja mukyala mucwezi naŋŋamba kwata omugundi ogwo ojja kumala so ofuuka instructor otandika okutendeka ntandika oli bw'ataliiwo nga nze nkikwatamu bwe nakikwatangamu banjagala nnyo nga mbaddusa emisinde mbakeeza enkya eri tuyita mu buyuukiyuuki eyo mbayisa mu buyuukiyuuki mbateekamu ne mbagamba kati tugenda kuva wano nga tuli mu Kisenyi olwo nga mbalaga wano okuva wano kati kaŋŋambe ng'enateete nga mbagamba nti tulina okugenda enateete tudduka paka nateete ate muyita mu nsiko ate biri tetubeerangako mugundi mu luguudo bino byoluguudo bizza essaawa zino
Kaakati nze bwe tutuuka eyo tukomyewo tuzze mu mbeera eriwo nga maze omanyi nabatendekanga agamba ati Bolobo kyajja kwatukola nnyo bw'atyo atukola ki olwo nkomawo jjajja ewaka bwe nakomawo ero maze gyali mazeyo namalayo myezi gyali genda kuwera 9 nenkomawo jjajja ne bakaaba ne bagamba nti kiki jjajja bakyaliwo bajjajja nenga jjajja mukyaliwo nti waliwo jjajja azaala bajjajja ye yali Wanyonyi ng'olwo bamuziika yafa naye nga bajjajja bano abali ku sayidi y'amaama nga bakyaliwo nabeera nabo bwe ntyo bwe nabeera nabo mu mbeera eyaliwo batuuka okubeera nabo kati bwe nzija Nankabirwa oyo omulaba Lucy Nankabirwa oba omumanyi Minister wa Energy omukitaawe Sentamu yali nga jjajja amumanyi jjajjange baali bamuyita Maria emmere Lucy Nankabirwa yali yeesiba ekigundi bw'ati nze ayogera yajjanga ekirinda emmere ewa mukyala Maria nga waginona nga nze mutikka nga Ruth yaginona Lucy Nankabirwa ngakawala kato nga kyali muwala muto ng'emmere aginona wa Maria mu kirinda baali bakolagana naani olwo oyogera mwaka kyogo musajja omwaka gwa Lucy Nankabirwa bwe yali mu oba kyali ki awo kyali mu 7 mu 8 we yajjiranga kubanga abantu sikyajjukira gundi naye nzijukira ebikolwa bitwalinga nabo kubanga njagala nkubuulire gyenvudde yoli bwe nkubuulira ku mukyalo oyo era agenza okufuna egundi kwegamba kitaawe w'oyo Lucy Nankabirwa nze Nankabirwa nze namutikkanga emmere nga bagitwala bagijja ewaffe wa jjajja Maria mu kirinda nga bagitwala ekatta njovu wali amaka gaabwe kubanga ngamanyi nze ndi musajja akulidde ekibuga kakati awo olwo nzize kati ate olwo bwe natuuka awo jjajja ne mbagamba jjajja olwo tebakyanjagala nzizeeyo nasanga jjajja olwo kwolwo batemya amabidde nga bagateeka ku gundi ne mbayambako kati nenzirayo ne mmanya nti jjajja kati basogolako ne ku mwenge lwe najja nga nzize ne bakaggwa Mayombwe bamperekeddeko twasanga batadde amabidde ku kibanyi agengedde jjajja yagenda okugolokoka nga kyetugakoze mulidde malye ag'okusogola oba omwenge enjala etu kati jjajja agamba kiki ekiri ebweru okufuluma nga tujjudde eba jjajja nkomyewo nkyali mulamu bagamba bannange okomyewo n'abantu bannange onakyali akati ate atuleetedde abantu tulidde naye zaali ziwera nga zigenda kuwera 11 nga walinganga awataabadde bantu nga olwo tuyiseemu tuzzeeyo olwo tugenda ekyankwanzi tusanga abava eri ekagadi eri olwo gundi oyo Kyoba musajja wange bwe batta yali atendeka olwo anyigiriza nze njigirizibwa abantu okupangulula ki emmundu atagisobola fe twaddanga mu ebyo bya bulungi nga tukukuba miggo oba totegeera okwata mpola emiggo nga kikulya tukugamba egundi ate nga tewaliwo kukwata muntu wa kisa teri mukwatibwa kisa
bw'omanyi okusiba akandooya nze okiwulira buwulizi wakiwulirako sisibanga ku muntu omuntu gwe basiba akandooya nga tukwagala tukwogeze gwe kati nga bw'olina ekyo ekifuba maama nnyabo katonda wange kinyuma akandooya maama nnyabo nga tukuteekamu omuti nga tukuteekamu omuti ne tukusiba akandooya okawulira kamanyi anti kakati awo byebyo byebintu byowulira byenjagala nkubuulire nti ebyakozesebwanga okwogeza fe abaki okujjamu information otyo nga tukukoonako kuno nga kagira otyo ne tukusiba oba osibibwa bwotyo ogattibwa emikono nga todduka naye nga entuuyo olinganga dduka entuuyo zitukulukutako bwe wategeeranga ne tukuleka gwete ne tugamba nti awo kati gwe ofuuse gondi muntu waffe bw'oba tofudde kubanga waliwo okubanga tozzeemu kubanga ekyo twakikolanga nga tunoonya embeera ffe tukole ki olwo tetwalinga gundi kati nga twatuukanga ekiseera nga nze kati nga gwe mukulu Kisubi nga siku tetumanyiganye oli ajja nga mwekengera tuyingiddemu nga tetumanyi oba waani oba waawa nga yagamba naye embeera ekoze eki naye nga tunamutegeera tutya ng'olina okumanya ate nga gwe abatuuse tetulina bateeka kumpi ne bano abalala be mubadde nabo kubanga muyinza okubateekamu empisa embi n'okubatiisa naye ebintu ebyo byonna mu kutambula kwabyo bwe boobirabanga abantu mu ttale ettale teryalingako byangu kubanga okusoma ffe twalemesebwa okusoma era ne mu kulemesebwa kwaffe okusoma abantu abasinga bo balowoozanga kati nze abaana omwana gwe nasooka okuzaala owange Kagadi omuzaala Kagadi yes bwe namuzaalira eyo era mu mbeera gyalimu 83 nga tuli era mu Gombe eyo myaka kati alina emeka kubanga gwe mukama wange eyasomako omuntu azaalibwa mu 83 abeera wa myaka emeka kati sawa eno alinanga anamugumu alinga anamugumu anamu ebiri awo kakati abaana oyo omwana gyali naye mu mbeera eyaliwo muffe mu mbeera eyaliwo mu kutambula kwaffe nga twetooloola mu gundi omwo nze namala mu ttale nnyo nga bankozesa embeera eyo oli omuvubuka wange wengamba bwavaayo okujja okumukuba ezazze oyo gwe bayita eyajja oyo omucuba kibira gwe yali bampadde oyo omusajja mu lutalo munange bwe yavaamu amaanyi nange amaanyi agange gagenda gakola ki gakendera ngamba nga ani agenda okumpa amagezi ate yeyeesobya yekka yeyeesobya ye nga ye yaleka ebintu bye byonna kati nga nze sisobola kuleka guno omuggo oba ngulese era nguleka wali mugundi siyingira nagwo mugundi naye nga weeguli kati nga nze omanye oli abantu bagenda bagamba nti gundi mulogo mulogo nga bw'oba oli mulogo nga ologa bukuwona loga omukyala bw'aba akuwa ebintu ng'akuloga akwagale gweoyinza omugaana mbuuza bubuuza amasabo togalaba tegaliiyo era abantu bagagenda kakati n'abasawo olaba kati ebino era byebintu ebiriko kati ffe batukozesa olaba kati muzeeyi mu bintu bino ebiriwo aba bodaboda abayita n'abawaaki n'abamiitinga
abasawo abaganda abayita n'abakolaki naye kati ffe abaali mu ttale abaleeta obuyinza bwaffe buno bwe tuliko abantu bagenda ne bagamba twakoowa n'abantu okwogera twaleeta obuyinza nze mulinde nze nfenveewo ayogera ku yaleeta obuyinza mwe abataabumanya kati nammwe mujje kwegamba embeera yaabwe bwe balijjanga nabo kwegamba nga tewaliiwo nga ffe tuweddewo embeera eyo egenda kubeera yaabwe naye ffe nga tukyaliwo tujja kwogera paaka kuyingira ki taka kubanga ffe ababyogera ffe tetubisoma busomi ffe twabikola ki kakati ffe muzeeyi agamba nti bano bagamba bannange mmwe bwe mwogera abaleeta ebyobuyinza mwaleeta obuyinza maama terulikoma dunakoma ddi maama wo bwakaddiwanga omutta nedda paka katonda lwamuyita webale nnyo bwe kyolowooza nti kati ffe tuleme okwogera ku bye twakola babeere eri babiwandiike mu kitabo nti bo bawandiike kuba kati gaggwe ebintu bino bulungi nnyo katonda kyatuyambye okuba nti birikodingibwa ne tuba nga tusigalawo nga babiwuliriza ensi abiwulidde n'amanya nti abasajja njagala kuzaayo wali eri kubeera instructor omalako bbanga ki instructor ng'okola obwa instructor obwo nabumalako ebbanga lyali no lyali ddene kubanga mu ebya instructor ebyo nasigalanga nga banneeyambisa nze nasigalanga nga nneeyambisa ng'era mbuuzibwako kubanga nze nali ntendekeddwa ku muntu eyali atendekeddwa omutendeke webale nnyo watendekebwa omuntu omutendeke otyo ng'ate bwe bambuuliranga engeri gye nali siina kyakubanga nali kyakukola ekyo nakiyingiza mu mutwe ne mmanya nti kyenina okuba nga siina kyagamba nti ate oba nzire eno oba nzire eri nikwegamba nga nze natuuka ekiseera nga nze kinyingidde nembeera nga nina kikola okubuuzibwako bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.